Maurice Jordan Kawesa. Hey, tuba. Thank you so much guys for watching. Mukulike munaku enkulu abakyazirimu. But nga sinakola kintu kyonna. Let me first go in this video. Then we talk about I'll tell you what am I talking about. Thank you so much. Let's go in the video. And then when I come back, we shall talk about something else. Ebyokya ku katale ka Brand Property Services Limited abasangibwa ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Zana balina ennyumba ya bedrooms 4, sitting room, dining room, efumbiro so ng'eriko ne boys quarters. Eno eriko ekyapa ng'eri ku bugazi bwa decimals 25 esangibwa Kitende ku Lwentebe ng'egula obukadde bw'ensimbi za Uganda 750. Tulina yiika 10 ku lubalama lw'ennyanja Eggaluga ng'osobola okugula okutandikira ku yiika 3. Bw'anoonya okuzimba beach apartment ez'omulembe n'ebiringa ebyo tusaanye kusubwa ttaka lino. Apartment kw'okomya amaaso ng'eri self-contained nga buli mwezi esolozebwamu obukadde bwa siringi za Uganda 18 ng'eno esangibwa Kiwatule etundibwa kawumbi kamu ne miliyoni za Uganda 8. Tulina ne plot za estate nga ofunirako n'ekyapa. Tulina Nakwero Gayaza eno 5 ku 10 ya miliyoni 65 kuliko amazzi wamu n'amasannyalaze. Kiyunga Mukono 5 ku 10 ya miliyoni 2 nga nayo tukuwa n'ekyapa. Mukono Buddugala 5 ku 10 ku miliyoni 35 ate nga nayo tukuwa n'ekyapa. Tobonaabona ng'onoonya ettaka jangu ku Brand Property Services ofune ettaka eryesigika. Tusange ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Ezana. Yeah, thank you guys. Okubera nga muvude ndoza mulabya abantu. Mukono mwakisusizzaamuko ne kati before Mukono wabaddeyo kye bayita Masaka. Masaka. Kati kansoke nkulage ku Masaka. Masaka Maria Flow kansoke nkulage ku Maria Flow. Then I come back. Kumbaga ya nino nyi. Nyoko ya ganga nkole ekintu bannange. Naye kameso liga ina kabira kanene wa. Tukanga nyoko kibira kabira tukabuka kuswa. Twabera na kumbaga. Akuya meso ya magese gazi kwa mlinjwe. Kenge fani ni namba asepira kwawo. Nika kukupa meso kuwama. Nile okukonya kusani. Meso. Sikuwa neno kaza andusanga meso. Kumbaga yo. Okay, Masaka na mulabye. Thank you. But thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa. Let me appreciate you again. Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. We appreciate buli wetulaga mutulaga essanyu mutulaga okwagala mutulaga omukwano febani guys mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaga omukwano ogutafa bagamba omwoyo gwa Buganda ogutafa baga omwoyo gwa Buganda ogutafa. We appreciate that guys. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyenjagala okwogerako olunaku olwali mpozi ekimu ku byo aba house managers njagala obatumirako muri mutya Kansonti no muri bulungi abantu be mu diaspora Kansonti no muri bulungi n'abantu ba wano e Uganda mwebali nyumwe bali ddala okutulaga omukwano mutulabira ku data wamwe mutulabira ku wifi mutulabira ku TV. We appreciate mwebali nyumwe bali ddala. Osanga omuntu nakugamba nti nze malo balaba ku TV nesiba kutajukira TV yo bweberaga eraga eddakiika yazo eddakiika bwe ziggwayo ng'etema bwetema ng'olinda enkya kati olina jana gama boy nze bwe malo kalaba wano ku YouTube ku TV ne kataggwa nempya nga sikamatidde nga nkalumba ku YouTube nga nkalaba nga nkaggwa Nyalwe tukuyita ku kaggwa Nyalwe yanga gena ku YouTube nga te akalaba akamala. But we appreciate mwebali nyumwe bali ddala. Kyenzo okwogerako olunaku olwaleero nti kati ebyo mubirabye. Next step Nana Hotel Lukaya. Nana Hotel Lukaya. Eyo gye tugenda okubira fireworks tuzikubira ku Nana Hotel Lukaya. So n'olwekyo gwe wenna ali Lukaya n'ebitundu ebiriranyewo Lukaya Bukulula Matenga Katende mbongere nawe yabadde Masaka
nga tewasobodde kujja ku Maria Flow obanga waze ku Maria Flow nosanga ebifo biweddewo jangu kubanga okuva e Masaka mu town okutuuka e Lukaya taxi ekuleeterawo 13,000 bw'oba ovuga motoka amafuta ga 15,000 gakutuusa bw'oba ovuga boda ndowooza ereeterawo nusu nga 7 bwe watyawo so osobola okujja ku Nana n'oddamu n'otweyongeza n'otulaba ne tubeera nga ate tutambulira wamu kyanziza okwogerako ebyo nga mbimaze ekya live you guys munsabye nnyo live nga tuli ku shows bwe nteekayo nina kyentaddeyo nemwa Morris tuwe live njagala bategeeza okutwala omukisa guno okubategeeza nti live tesoboka live sisobola gibawa lwaki one tuyinza okuba ne show kati for example tulina show 4 tulina shows 4 tulina show tubadde ne show ye Masaka ku Maria Flow tubadde ne show ya Kunana Hotel Colin Hotel Mukono tubadde ne show then tugenda kuba ne show ya 31st Kunana Hotel Lukaya tugenda kuba ne show ya ku Eden City Mityana so kati bwe tubeera ku show ye Masaka nga yesooka nenteekako live eyo n'omuntu we Lukaya agenda giraba n'omuntu we Lukaya agenda giraba n'omuntu we Mukono agenda giraba n'omuntu we Mityana ajja giraba kakitegeeza bwe nteekako live ne mugiraba kitegeeza omuntu oyo aba amaze okulaba omuzannyo ogwo mulamba okitegeera kitegeeza nti abantu be Mukono bwe mbanga mbadde ngenda kufuna abantu 2,000 kuyinza okwetoolako kale bayinza bonna obuteetoolako kuba bonna bayinza obutajja ku live naye kuyinza okwetoolako abantu 12,000 mba mbafiiriddwa oba mukitegeera naye kyetugenda okukola nti bwe tunaabanga tuyisaamu nja kukubanga live ku show esembayo okitegedde kuba omuzannyo ogwo guba gukyatambula guva wano gudda wano guva wano gudda wano guva wano gudda wano so bwe tukola live ku show kitegeeza abamu tuba tugenda kubafiirwa oba mukitegedde nendowooza mukitegedde so yensonga lwaki sibawa live ebiseera ebisinga yensonga lwaki tetukola live ebiseera ebisinga most of the time tubawa after shows oba ne tubawaako clips kati nga bw'olabye clip eyo but next time we shall try to see that we do it better ndowooza muntegedde naye mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga ate mba naye mwebale kutulaga mukwano nabadde Masaka naye waliwo guy yaŋŋambye nti ye yali talaba binauganda naye yatandika okulaba ebinauganda ng'alaba ebinauganda bya Aromatic Entertainment bye byamuzzamu okulaba bye byamutandisa okulaba ebinauganda paka kati mu butuufu n'osanga omuntu n'akunyumiza firimu yonna okuva lwe yatandika paka firimu lwewedde ng'agikunyumiza 1 on 1 lwaki tuba tetubeebaza bannaaye lwaki tuba tetubeebaza ekyamazima bwe tutabeebaza ffe nnyini tuba mu nsobi tuba tukola ekibi ekisembayo mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba firimu za Aromatic Entertainment ate bwe tuveeyo ne tujja ne muziraba ne live bane mwebale nnyo mwebalire ddala ne mutwala ne live ku stage ekyo no kyamaanyi guys ekya kyenjagala okwogerako njagala okwongera okubeebaza guys nti mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba movie za Aromatic Entertainment then ekirala kyenjagala okwogerako abantu b'e Mukono ku Colin Hotel mwalabye ekyabaddewo yesterday ffe ebiseera ebisinga bwe tuba tukola show naawe omuntu azze mu show omanye nti nobadde mu show n'ogiraba ng'eggwa mu butuufu ssente zo ze wasasudde ne tuziraba nga ziggwayo
That's why tetwezanyisa omuntu wabaze ku stage nga azze kuzanya azanya kwemalayo because we want to give you the best such that next time tunalanga okomawo nera nodda okitegeera tweyanze then njagala okutwala omukisa guno nga maze ya Romantic Entertainment ndayo twala omukisa guno okubeebaza mwenna abagenze for parties abagenze ku beach ezenjawulo this time round tetwafunyemu nnyo yes obubenje bwabaddewo but not as much as obwaliwo emyaka egiwedde omwaka ogwo guwedde 2024 ne 2023 obubenje bwali bungi nzimaye bwe mba ngende Masaka nvuga kiro omuze gw'okuvuga ekiro gwo gwannemeramu nvuga kiro naye 2024 ogwo navuga bannaye nasanga obubenje bwa mirundi nga 6 ne ku mulundi guno navuze nebaza Mukama sasa nje yadde akabenje akamu ate era ne ku mawulire mwalabyeko nnyo nti ono yabadde mu kabenje kana akabenje kagudde wano bana emwe bali nnyo mwebalire ddala okukuuma obuntu bulamu obwo temujjanga okwo mwebali nnyo mwebalire ddala okubeera nga muvuga bulungi ate ne ku beach ezenjawulo for example nalabye Nabugabo Sand Beach ndowooza security yabadde nnungi this time round kubanga abantu abamu bwe bagamba nti nno towuga kuba bayina bulkheads ze bateekamu mu mazzi nga tolina kuwuga kugisukka naye lwakuba nti n'abantu baba n'eddalu naturally abantu baba n'eddalu yo oli awuga n'agiyitako because kyayagala kyekimunyumira okitegeera so at the end of the day mugenda okulira nti 10 bafiiridde mu Nabugabo 8 bafiiriddeyo 9 naye kati ku mulundi guno maani kyabadde very nice sinawulirayo omuntu yenna agamba nti nno kino kyabaddewo oba kino kyabaddewo oba kino oba kiri so mwebale nnyo okwekuuma ku nnaku enkulu tubasaba nti n'omulundi oguddako bwe muto ogw'omwoyo bwe mba mutwala bwe muto bwe mba mwekuuma because ffe muli bafaani baffe ate naffe mmwe muli baganda baffe bw'ofa mba nfiiddwa muganda wange njagala otwala omukisa guno era bambi okusaasirako omukulu Fik Fameka King Kong bambi afiiriddwa maama we bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo ddala. May her soul rest in peace. Fik Fameka tukusaba naawe ogume Fik Fameka nabengando mayi mu families muno yes tuba tusaasirako n'omuntu omu bati banja babeere mabega bati lwaki tuba tusaasirako on'omu nga gwe tukulembeza erinnya lye kubanga ffe gwe tuba tulaba oba yeba public figure ffe gwe tuba tutuukizaako amaaso era gwe tuba tumanyi nti byali so yensonga lwaki nti n'ebiseera ebisinga bwe tuba tugamba tukulembeza nnyo omuntu oyo nti gundi sorry so sorry Fik Fameka and family may her soul rest in peace. Then ekirala kyengenda okwogerako guys yeah